Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Tuli mu Nkuuka Vimba mu Lubiri Mengo. Ssaabasajja Kabaka Atuuse mu Lubiri Mengo nga bwe mulaba Katikkiro ye yasoose ne Ssaabasajja Kabaka naye naddako n'atuukira ddala bulungi nnyo mu Lubiri Mengo. Enkuuka egenda mu maaso. Ababadde bagoberera entanda ya Buganda, entanda ya Buganda mu nkuuka mubaamu emikolo egy'enjawulo oba ebintu eby'enjawulo, mubeeramu kye bayita entanda ya Buganda, kwegamba batera okubuuza ebibuuzo eby'enjawulo nga bikwata ku lulimi Luganda n'ebintu ebyo eby'enjawulo. Ate mwattu bagattamu bingi, bagattamu n'ebitonde eby'enjawulo ng'emiddo, emiti, byonna babigattamu nga babuuza ebibuuzo abantu abo babeera beetabye mu ntanda ya Buganda. Naye entanda egenza okukomekereza nga munnabuddu gwe bayita Buwemba Julius nga yawangudde entanda 222 kyenjagadde obbabulira, naye nga enkuuka egenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka yatuuse dda, agenda kubeera ng'atuggalirawo omwaka ate era atuggulirewo omwaka omupya 2023, aggalawo 2022 n'aggulawo 2023. Bwe kityo bwe kiri wano mu Buganda, bwe tutyo bwe tukitwala nti Ssaabasajja Kabaka atuggalirawo omwaka omukadde ate n'atuggulirawo omwaka omupya. Bwe kityo bwe tukitwala wano mu Buganda, bwe kityo bwe kiri. Mbaagaliza omwaka omupya gubeere mulungi, gubeere gwa ssanyu. Mwenna abali ku channel zaffe ez'enjawulo, eno channel yaffe eyitibwa LN256, waliwo ne channel eyitibwa Kyayiti. Nammwe abaliko mbaagaliza omwaka omulungi, omwaka omupya, omwaka ogw'essanyu. Mugende mu maaso n'okubeera nga mugoberera channel ezo Kyayiti wamu ne LN256, zezo channel ze mulina okugoberera, ze channel zaffe. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN. Mubeere bulungi, mweraba.